address ya mukulu munno Bobi Wine yakoze ku industry ya music, and one of the things yagambye nti baba wa bait musirike. It was actually in reference to what General Saleh did to OS Eburu, ng'agamba akoya abayimbi okugenda waggulu eyo, n'agamba industry no muyina a lot of worthiness. You do not need to go and beg, because you can actually make this money by your own self. Gwe woba otunuulira submission ye ne structures UNCC baba wakanyeebwa musirike nebwokomaawo kambalekere ekintu kimu omukulu oyo kyakola mu kyegendereza, anoonya nnyo relevance. Yabadde asuubira nti mu nkuuka bajja kukubirayo abayimbi obucupa. So end of your conversation ye ekifo ky'ogissa ku politics n'ensonga z'agamba abantu z'alwanirira, yafokasinze kuki? Ku bayimbi, because hope ye yabadde nti ekigenda okubeera mu nkuuka nga babakubye obucupa would have justified what he said. So mwe mubirabira wano kungulu, but eri munda biba birala, okujjako nti kyamuguddewa bali. So nze ndowooza he's lost when it comes to the music industry, surely, because he doesn't know what is happening. Kuba tabeerayo. Okay, we agree nti ali mu politics, so let him humble himself away from making major comments about the industry, because the industry yennyini gyayogerako cuts yamuzeemu bulungi. Okay, cuts yamuzeemu ki bulungi, yadde references bulungi, in a good spirit, not in a bad way. So I think the intention wasn't really good. It wasn't about the music. That's why you question. And auntie, but then the timing, you should always ask yourself the timings. It wasn't done in a good spirit. Teyabyogedde ng'agenderera ekyo. Kubanga OS kyayitamu Bobi yakikola, ye yasooka okugenda okukuba ekibatu, ebifaananyi abirina, evidence kweri ku internet. So tosobola kucrucifyinga OS agenza okuba oluseke nga gwe wasookayo okuba oluseke. It is just unfair. Bebe Katumale, thank you so much for giving us this time. Mwena abali online ate tuddemu to discussing list tulabe how this year is going to happen. Twabalekedde kya Alien Skin, why does it deserve to be on the list? Justify or discuss. Have a blessed evening from all of us here. Good night.